Kono bakoma mawili tumisaze wale mama wako kono. Na kwa bukwata. Yakati bado kutoka hapa. Bado kutafanya mtihani. Yes. Katumanyo naye mukakirize naye kasante ekituufu naye okutuuziye bwegawawadija nfumanyizibwa otukenyo ng'omukulembeze naye siriwo ngabukulembeze ndiwo ng'omuntu alulirwa kuba omwana sayamuli yakubikira essasi abantu bakendeeze enkosa bye bakozesaamu emmondo kuba ffenna tuli bantu. Isso que eu acho. Yes. Yes. Abatembereyi essasi nerikwata omwana mugenderevu mu butali bugenderevu naye tusaba gavumenti ekwatireko omwana kuba essasi lyadde lya gavumenti. Ekyo tukisabira ddala nekijja kubaawo mubeere bagumu olaba ffenna tusobola okuba nga tutuuka tujja kuyambako abagezi katwetese katono naye mukatwalenga kakulu ate tujja kudda buli kiseera wabula kyetutamanyi situmanyi communication. Tugenda kusanga era kyokolaba era fekebitibi tukona ntinzi kujja emulago kwe kujja okulaba omwana eyakubiddwa essasi mu kamwa. Kyatukutteko nze n'omwami wange kubanga tuli bazadde ate ekirala tuli bakulembeze ate oyo omwana omuwala ye Kulanama ow'enkya naffe eyo gye twayita kyatulumye nnyo. Twabadde tuli wala naye olwaleero tusobodde okuba nga tutuuka kuba twabadde Mayuge we twawuliridde ensonga eyo ne tujja tukubire gavumenti omulanga eyongere okwogerako n'abasirikale baayo bongere okukozesa obulungi emmundu mu public. Omutembeeyo osobola omugumbulula ne tiyagaasi naye essasi
oligumbulula n'omuntu mu abatali mu lutalo nti lwa mmundu. Tunuulira omwana agenda kufiirwa ebibuuzo byo S6 abadde agenda kuyingirira university. Tutuuse e Mulago nga ne maama we yennyini naye yakoseddwa omukono era bamututte mu b'amagumba kubeera nga baguwanika. So ffe tetulina maanyi genkana gavumenti, naye gavumenti tugisaba ekwatireko omuzadde ono ate yabadde anoonyeza omwana school fees. Omukyala yabadde aweerera omwana we ayina omu yekka bw'ati. Ate naye kati ali mu ku kitanda. Omwana bamutadde ne mu kazolite ate omukyala bamututte eri mu b'amagumba. Bannange ensonga eyo neetukutteko nnyo nga bannayuganda abalumirira eggwanga, bannakazadde b'eggwanga, mwenna muveeyo tuyambire wamu abantu bano abafunye ekizibu. Kituufu boogera ku mwana yekka naye ne maama omukono gwakutuseemu. Mujje tuyambe nga ensi yaffe bweri tulina kuyambagana kubanga Afrika tukyali wansi nnyo. Weewaawo ebigambo mbirabye. Omwana yayisiddwa si bulungi n'amannyo oluusi ayinza obutaddamu kutereera kulya bulungi, tasobola kulya, tasobola kumira, naye tuzze ne tumulaba. Omulanga gwe tukuba tugukubira bannayuganda. Mwenna mujje mulabe ku mwana ono ate twetaaga n'obuyambi obuwerako ne bazadde be. Omulabe yabadde amusitula ate naye omukono gwakoseddwa naye ali mu ddwaliro. Mujje mwenna bannayuganda mudduukirire omwana ono era ayongere okuyambibwa asobole okusanga ebibuuzo bye, asobole okubikola ate agende ku university kubanga oyo mwana muwala oyo ye Kulanama ow'enkya, oyo ye minisita ow'enkya, oyo ye munnayuganda ow'amaanyi ow'enkya. Kyova olaba nga ffe tusitukiddemu nga abantu abalumirirwa bannayuganda okujja tulabe nga tulaba ku mulwadde ono mu ddwaliro ery'e Mulago. Wow.